kufuna bugombe na lidika mu Uganda mpya wabula tulwana nsi yaffe kutereera webale kumanya njawulo wakati waffe nammwe era wali badde ssaawa eno otutendereza butendereza otukubira salute ogambe nti naye nze byonna byenjogera mu kwagala okugoba Museveni mbala kifo mu Uganda mpya kubanga nsaanidde naye omwana oli yeekolera itongwa omwana oli Umalukisekka omwana oli ASP Asimwe omwana oli ali ku ground omwana oli Lumbuye omwana oli Masaba bayogedde ebintu ebigattako mu kugoba Museveni oyo ye Ibrahim Ssemuju Nganda yayogedde ebigambo ku mukutu gwa radio gumu ng'alinga avola ba foot soldiers nga bagamba nti kye bakola kikyamu okwogera ne bamala amalusu gaabwe basiba ku intaneti nga boogera twagala kukyusa ggwanga n'ababuuza ebyo byonna mukola byaki ne bwe munaakyusa eggwanga Uganda temugenda kufuna kifo kyonna mu gavumenti era ffe abayivu ffe tugenda okufuna ebifo yeerabidde nti ba foot soldiers ekibagaza okukyusa Uganda si kugabana bifo mu gavumenti kubanga era gavumenti tesobola kugabanibwa bifo biwera bukaddana mu butano obuli mu ggwanga Uganda ba foot soldiers kye baagala ng'eggwanga likyuse ng'omwana avuga bodaboda ye n'agifunamu ng'omulimi agenda n'alima n'amanya nti aganyulwa mbirime bye ng'omusuubuzi asuubula n'amanya nti tagibwako misolo gitali mu mateeka ng'omuntu amanya nti kyakola akifunamu asasula omusolo naye aguganyulwamu ki eyo ye Uganda empya abantu gye basinga okuyaayaanira ye Ssemuju Nganda Uganda yabwe gye bayaayaanira kufuna bifo mbaddewo ntya nga ndi mu palamenti nfunye ntya ensimbi y'omuwi w'omusolo nga tewali ankuba ku mukono bo bye balowoozaako era ebigambo ebyo lwabyogedde byasiikudde emmeme y'aba foot soldiers ne basalawo okumwanukula nga bamugamba nti ffe tetunoonya bifo nga ggwe ffe tunoonya Uganda nnungi buli muntu gy'asobola okwenyumiririzaamu nti waakiri ndi munna-Uganda naye nange ku mutima nkiwulira nti ndi munna-Uganda so seno Uganda yewalera eyamwayi Museveni omuntu gy'otuuka okwefuma nti ne lwaki ndi mu Uganda ng'ate ddala bwe bakuzaala tolinaayo nsi yo ndala abo be bakulembeze be tuyina be twesiga nti bagenda tutuggirawo mwami Museveni nanti baatulaga nti bali ku opposition naffe ne tubakkiririzaamu kumbe menshoni zaabwe kuumira mwami Museveni mu buyinza kubanga okubeerawo kwa Museveni ate nabo kwe kubeerawo kwabwe Museveni kwe bafunidde obugagga bwe balina n'olwaleero Haji Setuba omusomi wetu watutambula ne mu pulogulaamu zaffe zino nkujjukiza nti gwe alina okusoomoozebwa okw'enjawulo ayagala okugendako ebweru ng'okuba ku by'empapula bikyagaanye ayagala okufuna omulimu omulungi ng'awokola tosasulwa bulungi weyune Haji Setuba omusomi w'edduwa omukubira ku ssimu eri 0703 31 39 25 mukubireko ogenda kukyusa obulamu bwo naawe weewuunye Haji Setuba omusomi w'edduwa Ibrahim Ssemuju Nganda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Ramadhani Karim kakati ssebo w'ekitiibwa ennyo tekikwetaagisa kutujjukiza nti Kyagulanyi ne bwafuna obuyinza olunaku olw'enkya mu kabineti ye togenda kusangamu foot soldier nga nze mu kabineti ye togenda kusangamu muvuzi wa booda oba osanga oli mutuufu ffenna ekyo tukimanyi nakulabyeko ku pulogulaamu emu ng'ogamba nti gavumenti ya Kyagulanyi ne bw'ejja olunaku olw'enkya mwe ba intellectuals mmwe mugenda okusooka mu kabineti so si ba foot soldier so si bavuzi ba booda kakati eyo yenjawulo wakati waffe nammwe nti ffe tulwana kufuna bifo mu Uganda mpya wabula tulwana nsi yaffe kutereera ffe tulwana kufuna bitiibwa mu Uganda mpya wabula tulwana Uganda kutereera ffe tulwana kufuna bugombe na lidika mu Uganda mpya wabula tulwana nsi yaffe kutereera webale kumanya njawulo wakati waffe nammwe era wali badde ssaawa eno otutendereza butendereza otukubira salute ogambe nti naye nze byonna byenjogera mu kwagala okugoba Museveni mbala kifo mu Uganda mpya kubanga nsaanidde naye omwana oli yeekolera itongwa omwana oli Umalukisekka omwana oli ASP Asimwe omwana oli ali ku ground omwana oli Lumbuye omwana oli Masaba bayogedde ebintu ebigattako mu kugoba Museveni naye ate tebaagala bifo mu Uganda mpya ddala kituufu bano abaana balina omwoyo gw'eggwanga
kubanga ffe tulwana naye mu Uganda empya naffe twalifuukako bambabazi naffe twalifuukako ba Jessica Alupo naffe twalifuukako ba Nabbanja naye yeekolera itongo ono kyekimulwanya kitegeeza nti omwana oyo ayagala nnyo ensi yaffe ya weebale kumanya njawulo wakati waffe nammwe nze ne bw'otanzijukiza yeekolera itongwa His Excellency Bobi Wine ne bwafuna obuyinza olunaku olwaleero nenva mu bwaŋŋanguse n'enkomawo mu Uganda sirina kifo mu gavumenti ye yadde ekyokukulira abagogola emyala mu KCCA wabula nnwana Uganda kutereera kubanga Uganda tetegeeza gavumenti Uganda etegeeza abantu kitegeeza nti Uganda bwetereera automatically n'abantu ba Uganda babeera batereera njagala tutwale Uganda ng'olumbe lw'omugagga lubaako abagoba ente Mikayiri ne kubaako muwali mu Canada musiraamu asala ente naye ate weewuunye ffenna abeetabye ku lumbe tulya ku nnyama kakati nze Uganda gye njagala yeeyo nga Ssemuju Nganda atambulira mu SC yeeyo nga Ssemuju Nganda ayina liidikka yeeyo nga Ssemuju Nganda ayina ebitiibwa yeeyo nga Ssemuju Nganda ayina ogufa ogunene naye ng'ate nange mwana wattu Kisaati bwe ŋŋenda e Mulago nsangayo eddagala eyo Uganda gye ndi mu kulwanirira oba foot soldier gyali mu kulwanirira oba omuvuzi wa booda aba freedom booda gye bali mu kulwanirira nti Ssemuju Nganda abeere n'ebitiibwa bye naye nga nange ntambulira ku nguudo awatali kwekeka nti ŋŋenda zifiirako nga ngaze ekimala Ssemuju Nganda abeere n'ebitiibwa bye naye nga waliwo minimum wage nange bwe ndiba nsobodde okufuna omulimu oguganyulwa mu ntuuyo zange ng'era waliwo omusaala ogutandikirwako omukozi asooka oba atandikirwako gw'alina okufuna nga gumusobozesa okulabirira amaka ge okulabirira mukyala we abaana okubaliisa n'okusoma naye okusigazaamu ka balance akeeyagalako ng'omuntu eyo Uganda gye nnwanirira eri gye mpisa olumbe nti eyagobye ente asobola okufunako ekisambi agisaze muwalimu asobola okufunako omutwe ne kaabuuyi naye ate nange yeetabye ku lumbe nsobola okulya kanyama nti ennyama y'olumbe n'ataaka abalya era esobola okubuna omukolo gwonna regardless watyaba enku regardless wawadde emmere regardless wasaze ente regardless wazimbye ensiisira ng'osobola okulya nze Uganda gye ndi mu kulwanirira si yaffe abalwanyi okugiganyulwa ng'eya mwami Yoweri Kaguta Museveni bweri kyokka ng'ate n'abalwanyi abamu abamwami Yoweri Kaguta Museveni tebaaganyulwa si Uganda y'abatwalwana wabula Uganda etusobozesa okubeera ne equal opportunities ffenna nkimanyi tetuyinza kwenkanankana mu Uganda mpya kubanga n'Amerika tebenkanankana era sirwanirira mwenkanonkano mu Uganda mpya naye nnwanirira n'omuntu ono asookerwako okubeera yaddeko kibi nnyo okubanga ovumirira enkola y'abatwalwana bwe bavunzizza eggwanga naye ng'ate naawe mu kujjako mundaga nti ogenda kubeera twalwana nti okozesa ebizibu by'abantu okulaga nti onyolerwa wamu nabo okulaga nti olwanira wamu nabo basobole okutereera naye ng'ate gwe oyagala just before tera abantu ne bafa nga gwe mu Uganda empya tewaliyo kifo kyo togenda kuddamu kulwana ti abantu ne bawambibwa nga mu Uganda empya temuli kifo kyo bigenda kuba tebikyaddamu kukwatako Honorable Ssemuju Nganda nsokuga nti byoyogera bisobola okuba nga bigattako oba bisobola okuba ebyensi nnyo naye kyannaku nnyo nti tobyogera ku lwa Uganda nga bw'okiraze obyogera lwa biruubirirwa byo naye ne weerabira nti nze Uganda gye nnwanirira yeyo gye nnyinyuka ku mulimu gye nnaaba nfunye akalimu nga waliyo n'emirimu wage n'akasaala akalungi nga ne bwe mba nsazeeyo okutambuza bigera ate mu kwagala kwange kubanga eza booda nzirina kuba bansasula bulungi
sigenda kusanga drone empambe embuzeewo nga Kibalama embuzeewo nga Ddamulira. Ye Uganda gye nnwanirira ssebo, ye Uganda oli gy'alwanirira, ye Uganda oli gy'alwanirira. Era weebale kuggula bulungi bantu maaso ababadde balina endowooza ti bano bwe banajja mu buyinza banaaba batya. Bafuutu soja bavuma, bafuutu soja bakambwe bwe banajja mu buyinza banaaba batya. Weebale kubatangaaza ti gavumenti ya Kyagulanyi ne bwejja mu buyinza nze ngenda kuba siina sse. Shaloni wa Bobi agenda kuba talina sse. Monikisa agenda kuba talina sse. Haitawa agenda kuba talina sse. Naffe tugenda kubeera bakomona ng'abantu abalala kubanga ne bwe twali yagadde okubeera ne sse. Tetuli qualified kubeera na bifo bitufuula kubeera na sse. Wali tuwadde emidaali n'otukubira n'enduulu nti tulwana ku lwammwe bannasoma. Tulwana ku lwammwe bandi muyivu. Tewaali zze ng'otudiscouraginga. Waali zze otwongeramu maanyi n'okutukubira emizira. Omuntu ayamba omukyala gwasanze ku luguudo nga talina kyasuubira yadde okumukwakulako ekyajjulayina. Kakati mmwe mutulaga nti temusindika ne mutabuukira. Ow'ekitiibwa Honorable, bw'osanga nga mulekwa ku nguudo starvinga muwe nga tosuubiddeeyo kufuna kintu kyonna in return. Nkiddamu, bw'osanga nga starvinga muyambe nga tolina gw'osuubira kukusasula kaabe Mukama Katonda, muyambe lwa kisaakyo, lwa kwagala naye atebenkere. Bino bye Nnerejja ze yeekolera Itongwa, njagala omwana we Karamojja ave ku luguudo addeyo ewaabwe. Waliyo ebyobugagga ebisobola omukuumira ewaabwe ng'ate ali bulungi nnyo. Nga ne bw'aba asazeewo okubeera mu Kampala oba mu region Buganda nga taliimu nga masiikiini, either ng'alimu nga investor, ng'alimu ng'omukozi asasula obulungi. Uganda gye nnwanirira. Nnwanirira Uganda ng'ow'ekaseese asobola okubaako kyayogera n'atazindibwa magye. Nnwanirira Uganda ng'omunyankole akomyawo obugabe bwa nkole naye yeeyagalire mu kitiibwa kya regioni ye. Nnwanirira Uganda ng'omunyolo asobola okufuna mu mafuta ge. Sirwanirira Uganda olw'okuba nina ekintu n'ekimu kye nneeyagaliza. So mwe muba mulwanirira bifo, tubaagaliza buwanguzi era naffe tubaagala mutwale ebifo byammwe gwate baani abanaabituulamu bwe munaabituziririra ng'ate ffe tetusobola era naffe bituulamu. Baani abanaabituulamu mwe munaabituziririra. Njagala tutuuke mu Uganda empya mufune ebifo byammwe kubanga mwe ekigendererwa kyammwe kyakufuna bifo. Ate ng'Omuganda agamba nti asaba aweebwa. Tubaagaliza buwanguzi mu lugendo lwammwe olwa Uganda empya olw'okufuna ebifo, naye ate ffe sitwagala kifo mu Uganda mpya. Tetwererejja, tetulwana, tetwogera kubeerako battaasiisika bw'ejjire. Tetulwana kubeerako Balukiya Nakadaama. Tetulwana kubeerako Bannabbanja. Tetulwana kubeerako ba Jessica Alupo. Sirwana kubaako Sekandi kubanga siri wathe. Naye nnwana nga Sekandi ono ate talya ssente za ddagala mu ddwaliro, afuna omusaala ogumusaanidde ogutaliiko busiimo obwo bwakyeyonoonere. Nange omukopi nsobola okugenda mu ddwaliro nsangeyo Panado. Uganda gye njagala sigyagala mu busiimo. Nkiddamu, Uganda gye njagala sigyagala mu busiimo kubanga egenda kubaamu emisaala emigereke. Gwate nkusiima nti okukola ekyo ky'olina okukola. Obuvunaanyizibwa bwo bwe tukuwa obwa Ssaabaminisita okola n'edduwa ewammwe. Abakristo mukola mmisa, abasamize mugenda mu masabo ne muwongerera ne mutwalayo zisseddume nga mulaga mutuuse mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mugenda okugaggawalirako oba ne mugenda okwolesa obuweereza bwammwe. Kaakati ate akasiimo kabeera kaaki? Lwaki kana akasiimo tekagenda ekiruddu tekagula empeke?
Lwaki kana akasiimo tekayiwa malamu mu nguudo z'ebyalo? Lwaki kana akasiimo tekateekako amataala ku nguudo abantu ne batambula naye bakireba misana nga tebeekeka nti waliwo ababbi? Mu Uganda gye tulwanirira feyaffe temuliimu busiimo. Omanyi oli ayinza okukugamba nti kaŋŋamba onyumirizaako omuntu boyina intentions ez'okukwana nakigudde omuteekeeko ekiwayo tukisagala bannange nenkifuna siddamu kwenda onagaye bambi kyo kirungi era nange nkikwagaliza naye kyafiisaako omusajja eyo ng'aseenyuusa enviiri naye kiwunyawunyamu aba akikugobako naye nga tali mu kikugobako direct. Oyo Ssemuju Nganda kino kyali mu kukola kumalamu baana maanyi, kubajja ku mulamwa, kubalaga nti be mulwanirira be bagenda okufunamu oba bye mulwanirira yeffe tugenda okubifunamu fere tugenda mwe temugenda kubifunamu. Kaakati mufaaki mugende mu bwakadaama abawala abalenzi mugende mu bwasikaali e Dubai oba mugende mu kuvuga uba e Dubai. Kakati nabagamba nti Museveni ayina abantu bakozesa munda mu gavumenti ne ku opposition. Kyokka ate abali ku opposition ba mugaso nnyo gyali n'okusinga abali mu gavumenti, kubanga statement ng'eyo bw'eva mu Nabbanja, bw'eva mu Aruna Kasolo, ekyo ky'oba omusuubiramu. Naye bw'eva mu muntu nga Ssemuju Nganda otandika ogifumiitirizaako ti onayogedde siwa opposition nga nze, onayogedde talwanyisa Museveni nga nze, goonya bw'eva mu nnyanja nejja ku lukalu n'ebagamba nti mu nnyanja eyo mulimu kino, bw'ali ku lukalu obeera owakana ki? Ebeera ntuufu. Ssemuju Nganda olaba ayogedde ekigambo kino oba osanga tuli mu kuzannya katemba ng'abasajja baatutunda dda kambiveemu. Olaba Uganda bwesigadde amatongo nga mpaawo alwana nga mpaawo ayogera, mwenna mweddirayo mu nnimiro ojja nti bye mulima mulina gye mugenda okubitunda nga Museveni waaliwo yo ne mmanyi babataddeko license n'amayirungi obuyirungi bagataddeko license, nga mudduka mugenda mu bwakadaama, nga mudduka mugenda mu bwasikaali. Olaba Uganda bwesigadde amatongo. Nze yeekolera itongwa bw'oba ontunuulira bulungi era lwo bendaba bakola statement ali Kenya yasiraana bamumemba pulezidenti e Bulaaya, ntunuulira neetegereza ntazaama bw'omala mpima mbuulire ensi esobola okunnyima visa nga neewammwe mu kika waliyo abaagenda ng'era tebaasoma nga nze ekyenjawulo nga bo ne bafa ne bannyaabwe bayinza obutaziika nga tebategedde nti omwana wange yafudde. Oli kuyeekolera afa Uganda ennamba n'emanya nti yafudde, bw'ogamba mutasobola kugenda Bulaaya. Nakugamba nze seetaaga recommendation ya muntu yenna okugenda e Bulaaya, batera obyogera bamumma ye His Excellency Bobi Wine ye Bobi Wine yamumma okumusayiningirako okugenda e Bulaaya. Wallahi ya Mungu nze nsobola okugenda e Bulaaya ne buba nkyanga njagadde. Ekyo abakimanyi bakola ki? Bakimanyi. Babuuza abankubiddeko e Bulaaya, lwaki tojja? Mbaddamu kimu, sajja mu bintu bino byakulwana nga nnoonya mpapula, sajja mu bintu bino byakulwana kola mulinnya lintuusa Bulaaya, najja kukyusa gavumenti ate nga nkimanyi nja kugikyusa. Oyagala Uganda ekyuke bandyeko Museveni ndyeyo nnoonya mpapula? Oyagala nziruke ngende e Bulaaya tandika okukwata ku dola eziwera nti omuntu mu wiiki akwata dola 100? Era Uganda mbeerabire neebuze bannange nfa kino nze saagala kugenda mu comfort zone, kubanga najja mu kintu kye mmanyi nti tugenda kukiggusa, tugenda kukimaliriza. Bwe biriterera oba osanga ndibirowoozaako ebyokujja e Bulaaya ye ndiba nnoonyaayo ki nga Uganda ensi yange eteredde.
kakati mwami Ssemuju Nganda eyo yenjawulo fere tuli mu kulwana kubaako kitufuna either ku opposition oba mu Uganda mpya wabula tulwana Uganda eterera automatically bweterera tuterera nayo fenna in general waliwo abakola statement balowooza gavumenti empya bwenajja egenda batera ssente mu nsawo egenda bagaggawaza ffe si kyetwagala situwagala ssente zituteera mu nsawo situwagala tugaggawaza tetwagala zitusokoola mu nsawo nkiddamu mu Uganda empya situwagala gavumenti tuteera ssente mu nsawo situwagala kutugaggawaza situwagala ti gavumenti egaye musimbera nitubatere ssente mu nsawo naye ate tetwagala tusokoola sse mu nsawo nga naaka akatono keetuggyemu ng'emisolo emigereke obulungi nga nange ginsobozesa okusigazaamu ate era erina okukandaga weekasaasaanyize mulago wali eddagala kiruddu kiri kitya mulago gyosanga mbu bagisazeeko amazzi wiiki nnamba mulago ebanja obukadde 2 national water ebanja obukadde 2 mpuga mwamuwadde 5 ng'akasiimu naye ng'abadde afuna omusaala eyo si Uganda gyetwagala so ow'ekitiibwa ekyo kyewakoze wakoledde Museveni era wasasuddwa okukola ekyo okudiscouraginga abaana basaasaane bagende ku byabwe kubanga statement yo ku mwana wa opposition bw'agiwulira mu kutukwe etegeeza kinene okusinga nga Nabbanja yajogedde kikyo wabadde ogezaako okutegeeza be bakulembeze baffe tweyanziza nnyo empeereza yammwe naye ate mujjukire nti eggwanga Uganda si lyabalondemu nti lya gundi ne gundi eggwanga Uganda lya bannayuganda ffenna okutwalira wamu kitegeeza nti okununula Uganda kitukwatako ffenna ewatali gundi oba gundi mmwe abalisiŋŋano liryamu kyokka mmwe mutayagala kulirwanirira kubanga mukimanyi bulungi nti okubeerawo kwa Museveni kyemusinga okwetaaga gw'ate singa Museveni akeera enkya n'avaawo oyinza okulaba opposition abakaaba amaziga nti musajja waffe agenze tunaakola tutya naye nga bwe bajja abantu okusaba obululu boogera bakulaga nti twagala kuggyawo Museveni engeri gy'afuzeemu eggwanga mbi nnyo naye nga bwe badda mbisenge bamugamba wamma ggwe waffe era obeerawo kubanga bakimanyi nti kuye okubeerawo kwe ate nabo we baliira kati be Ibulayimu Ssemuju Nganda yasekiwodde n'olituumwa era kyova olaba siweera onsubi ekironga ku nkyagamba kisinga lw'ennumu ennyo omwoyo olw'obusungu n'enkukyawa oba sekiboddemu FDC bwawunzika bugikulukusa bugitwala wa Museveni nakugamba nti FDC tugenda gikozesa ng'akapande akalaga ekkuba ekyamu ffe tukwate ettoofu bye mutaakola mu FDC ne bisuula FDC situgenda kubikozesa kusuula waffe neiba ali mu kukaaba nti olukusenso olwassa omwana we lwatandika bwe luti n'alugayaalirira nange oyagala nga yaalirire owange afe endwadde y'omulangiro oba luyita olukusense mu lulimi Oluganda